Emboozi ya mukulu ne gubayita EDDY YAWE. Abajjukira emboozi waliwo omwana omuwala bamuyita Sumaya awangalira mu Denmark eyo. Yasobola okuba ate ng'avaayo ne yeemulugunya ku mukulu ono gwe bayita EDDY YAWE ng'agamba nti alina oluyimba lwe yalina okuba ate ng'akola naye. Wabula yeewuunya nga omukulu EDDY YAWE ng'oluyimba alugabidde omuwala omulala. Oluyimba olwo ne bakubamu oluyimba lwe bayita akaloosa. Omuwala ono yavaayo n'agamba nti EDDY YAWE emboozi eno yali bwete. Sooka ogiwulye bulungi nnyo osobole okuba ate nga naawe omanya omuwala Sumaya wuno yali avaayo ng'akomplaininga. Amanya gange bamuyita Sumaya Shibanga ekindeese wano kubanga mpulira amused. Nasinkana mwami we 2017 e Cape Hagen e Denmark. Nasinkana n'angamba nti ayagala kumpa collab. Waliwo ya introducingayo Samunoonya okitegeera. Wayitawo omwaka gumu nga amusindikira luyimba nga ajja nga tugenda mu studio wa Ismas Pro Amsterdam nga nsasula studio sasula byetwalya byetwanya buli kimu. Even I did contribute in the chorus okitegeera. Ne tukola oluyimba lwe bayita akaloosa. Rumaze n'angamba ngule tiketi nzire Uganda tukuddemu tuluddemu we yali ali wano ne tukola video nze napangisa zilenzi buli kimu nze nasasula yatukwata video buli kimu emmotoka yatutambula amala n'amanya gajje Uganda nengula tiketi yange nenzija oluyimba ne tuluddamu olwokubiri audio ne video kati mbandi wano ndaba oluyimba yalufulumya okitegeera n'omuwala omulala kyokka n'oluyimba lwafulumiza lwe lwennyini. Ebitundu bye yayimba byayimbye just ekyusizaamu bukyusa katono omuwala bye yayimbye naye nga chorus yemu even the backups of my voices are still in the song naye byonna bikolerwa lwansonga nagaana okutuukiriza ekyo kye yali ayagala buli kadde we yajjanga nga nkubira amasimu ag'okwagala okunkozesa okitegeera nze nembeera nga mugamba munange nze si bwendi bwentyo bwembanga ompa luyimba kunkozesa then luyimba lwolukole ki luleke naye emboozi yaliwo omwezi oguyise. Omukulu EDDY YAWE olunaku olwajjo babadde balina press conference nga balinawo ekivulu bakiyita tugenda mu kikadde kiriyo December nga 3 abayimbi ba legend bagenda okubatenga bakikuba. EDDY YAWE yasobodde okubatenga yogerako ne bannamawulire ku nsonga ezo ezamwogerwako n'ayogera ku nsonga za gravity n'ayogera ku nsonga za music nga bw'ayimiridde ne kuteeka eryazze computer misuse. Agamba nti etteeka lino eryazze lyabadde litandikira kwona omuwala okuba ate nga likwata kubanga byayogedde tabinaako bukakafu. Omukulu EDDY YAWE ye agamba ekyo tekisoboka olw'ensonga nti bangi bazze nga bakomplaininga. Kalo Nantongo yavaayo yemulugunya ku mukulu ono. Martha Mukisa n'avaayo. EDDY YAWE yagamba bw'ati nti omulala bw'alaba kino Kalo Nantongo ng'ayogedde kino Martha n'ayogera kino naye agamba nange njowooza nja kuyitiraawo. But to cut the long story short nti bw'obanga ojja kuwa answer oba ojja kuloopa omuntu oba omumusiba no necessarily nti omusibirawo olinda n'amalayo emboozi ye eyo story nja gyogerako ku mutaimu yaayo. But as far as I'm concerned mbadde nsanze Betty Mpologoma ffe twali ffenna eggomba nga kawola kayimbira mu kyaki actually Betty yanjigiriza n'amalowoozi agamu kati nange olw'okukujukuju nga ndi mulenzi ne mbakola mu kagroup tetufunanga stories ezo nti gundi yataddewo ekibatu ne tugenda abatinatini ne bajja tetukirabangako ne tujja aba Dream Girls some of the girls were virgins even nga nze mbarentinga n'ennyumba tetukirabangako tukirabye ng'ate lwolwavu olusi saali mugagga ndi watu ngenzako mu university ez'ebweru mbaddeko connect teams ez'abawala ezisinza okuba nga zikankanya wano. We've worked with Obsessions, we've worked with Ari Nambirus, we've worked with Juliana, we've worked with whoever bonna. I'm so much respected in that area. Ndi muntu ate ndi musajja alina omusaayi and I know where to say a word definitely. Naye ate I don't sigenda wansi wa standard yange. Kakati oli bw'abanga ali mu standard ye n'ayagala jambaza ku yange n'ayogera ekiwawaza amatu akuba munawuli baalo. Kitegedde ye bw'agamba EDDY YAWE agamba nti gwe omuyimbi okujja mu studio nga tomanyi kuyimba. Agamba nti omuyimbi oyo yajja mu studio okuyimba kwagaana kati ye ali mukoledde ki kwe kumugoba naye mbusungu omuwala kwe kutandika emboozi. EDDY YAWE agamba mukambwe ebukambwe bwa EDDY YAWE bwenkwata kwatisi ofuuka kikyoli nakambwalanga ne muto wange Bobi Wine ne nkambwala ne bazigiti nga bazze okuyimba ne bamisa kinabala ntugaa tulina okukola ekintu kyekino ne ba Dream Girls and I don't take failure for an answer. We must do good music. If you come to my studio and you fail to do, I don't have business to do with you. When Bubango Zenga Buchali Chine cha YouTube cha Martha Mukisa nti ate mwami EDDY YAWE oluyimba. Alikuwa dinti ye. Mmangu kwa oluyimba, mmangu kwa decorate sezimu.
ate gwe okwata race zange n'oziteeka ewunja gaana bwe manyi mbene Carol Nantongo oluyimba nendaba nga I'm comfortable performing live with another person. Yes, Eddie Yawe bw'atyo ne bw'obanga oli sitaani or you stand so onongamba nti onsabye oyo yakuyimbako nange bwe ndabyomba ku stage nga tebiriiko nja kugamba va ku stage yange oba nze kanji kulekere. So that's me and that has made me to have my music ndi nkuba oluyimba mukama nanyama nirumako emyaka era ebigambo by'abantu tebijja kunnarolinga kunzisa wansi kyenjagala kyekyo boze mu studio oba tosobola kuyimba biyimba bingambe kuyimba genda otambule ogende okitegedde. Eddie Yawe ayogedde ku teeka lino eryaze erya computer misuse agambe teeka lino lyajjidde eriyinza okuba yajjidde mu mutima mubi naye ate nga waliwo erigenda okuyamba agambye nti lirinako sayidi ennungi nebbi newulira mu music liyamba litya. Really, when it comes to a point nti okumya ekitiibwa kyo omuntu atalina kyali n'alowooza nti bw'anayonoona ekitiibwa kyo kwagenda okukolera erinnya, it's not fair. Ago amateeka gabaddewo wonna mu nsi nerinza okuba nga lijjidde mu mutima ogutali mulungi ne tutunuulire advantages zaayo ne disadvantage. Bwe likoze obubi etteeka eryo tubizze ebbali ebirimu ebibi bwe nga ligeneddwa kunyigiriza abantu kubajjako obwogerero that's bad. Newe likoze nti kyoyogera okikakasa nti n'omuyimbi ono yabba empuutayo oba omuntu bw'ati yakukola bwe kiti nti bw'oba okikakasa kiteeko ki kisimbeko essira. Era amateeka ago bwe gajja kuteeka mu nkola enkadde kyandibadde yakwebuuza ku bantu amateeka gasinga tutambulirako gali mu kwebuuza ku bantu ne bwebuuzaako ate amateeka agagenda nnyo n'aga bayibuli etteeka lye ndikwataganya liteeka nti olekanga okwaliza n'okukola ki n'okulimba. So senga tugenda mu principle y'ekyo kyokka osanga etteeka lyandibadde ddungi naye bwe libanga lijjidde mutima mulungi naye bwe libanga lijjidde mutima mubi then libabbi. Eddie Yawe wano bwasobodde okuba ate nga bamubuuza ku nsonga nti lwaki abayimbi ennaku zino abayimbi bakuba ennyimba emyezi 5 myezi 6 ne baba nga bavudde wagambye ensonga eri emu abayimbi basobola okugenda mu studio ne bakola video ez'omulembe ne bw'omuteeka ku kintu kye bayita live band wagambira nti music wa Uganda yimba ze talent bw'oba oyimbye ebitanyuma oba nga tosobola bidefendinga oba tomanyi naye n'okozesa amakubo gonna n'omanyisa abantu kiki okoze kati tabwe ejjira mu kiyimba kuba bw'oba oli musambi w'akapiira ekyawukana mu ffe nti era ne tukoze bubi nti oteekayo buteesi CD or flash n'oyimbiraku ne buba kasiru actually oyinza okukola akasiru nga performinga ku stage n'olowooza nti akola naye tekiriyo mu bikonde era bw'osirwaza abantu n'okola ka video k'ebbali n'ojja nti okuba bajja kukuba tekiriyo mu kapiira. So kyekitukoze obubi nti tugenda okwesanga nga talent ya Uganda egwire ddapa kuba twerimba nnyo abantu tukozeseza nnyo the studios okuba nga tuleta face z'abantu abo abatajja mu linnya eryo studio ne video ne biba byakabi nnyo ne bicontributinga kinene nnyo ku muyimbi kya contributing bagenda okuleeta omuyimbi sita eyayimbye oluyimba ng'oluyimba lumwegaana. Okitegedde abayimbi abakubiriza okuyiga live wadde nga studio esobola okuyambako okukola oluyimba n'okuteeka ku live nga tobisobola. Ayogeddeko ku nsonga za Gravity omutujju n'abayimbi ba legend be yagamba nti endongo bagiveemu Bobi Wine Bebe Kulu Chameleone agambye bw'ati ebya music tebadda bbali ojja bugenda oyimba n'osinga omuntu tebiringa eno Katonda talent gye yatuwa Taina your tea and wear. Iringa wine. The more it gets old, the sweeter it becomes. Tebiringa bikonent muscles ziyurika. Kapira whatever. It's not physical. Muscles ez'omubiri ez'eddoboozi Mukama yazikola nti ate ezo zikula bukozi. That's why ndowooza ne Bible egamba nti pastor bajja kulekerawo okukola bakola nabuulizima enjiri naye ne muggulu abayimbi bajja kuyimba. So kitegeeza nti even up to your deathbed osobola okuba nga oyimba. Sabe kwase ekyo no tewali ajja kukuviira mu kuyimba yiga osuyimbe ekisusa kuba naffe tulina bye twasangawo nze mba naye tukonserine kwogera kuyimba nti biri ebyo it's not about competition si bya ntalo no yimba buyimbi abantu ba appreciating tetunoonya asinga era nsanyukira nnyo omuto wange Kenzo yaga no nabyeko bamurankinga sirabibuuliza nnyo naye wona byanguddeko awo nga wo wabimbuuza bamurankinga nti gwosinga muki because you sing different music byokola birala nnyo and so on titwagenda mu kuyimba tewali asinga tewali mu champion mu bikonde wabawo champion mu mpira muba best scorer n'abafana ne mu kuyimba no Katonda tuwa ekintu nga kiri too broad nti owakadongo kamu abamuleni ye Eddie Yawe tosobola kuba there's no any idea we paka nsi werigwawo as long as there will never be another Chameleone Bobi Wine and so on. Kitegedde Gravity bamutegeezezza agambye nti music wa Uganda olw'ensonga nti abayimbi
tebasobola kuba live band music aweddewo agudde n'agwa. Tuli mu kwerimba era baba bagamba nti omulimbo mwekera pa ku mulyango. By the time abantu abasinga banakkiririza nti nno tuli mu kwerimba nga tolina wooyimbira. Abayimbi abasinga wano tolina muyimbi wansi yonna ne bwe upcoming South Africa n'omuntu nti wawuuyo kanoteekawo ne sita wa wano. Abantu oyinza okwega nti si erinnya lyange. Se tukuteka aka Uganda kaffe tukateekamu ekiboozibozi ekibeerawo tekankosa social media mpike bwe mpika abantu banakiwuliza nnyo baki yes bayakiwuliza kuba naawe mulaba muwuliza ne baseka n'esi kyotwala waka. But bw'obanga ojja kuyimba okaddiwenga n'ebiwayimba tobyegaana yiga okuyimba ogende ne ku principles z'okuyimba n'ebifaananako bwe bityo teekamu ebivuga ebinyuma ojja kwesanga bakomezaawo n'ekikadde ekinaabayo mu 2030 nawoze ate n'oyimba. Ekiragira ddala nti n'okuyimba kufu okuliwo kati kyekyo nti oluyimba terusobola kuwangala myezi 6. Nze oluyimba nga nzinira compositions nga zimaze mu studio emyaka 4 nga lukyakula bukozi nkyakuliyetinga no search naye nga bendabiddeko abala bangi bamatovu n'abalala bafilta n'abalala nti bakuliyetinga oluyimba n'olukuliyetinga ekikusa enkoko nti ekula nefa mangu ekula mwezi n'ogirya naye ate ente ekula mwaka. So ekintu ekidongo ekikuliyetinga ekirungi kitwala budde ng'okikuliyetinga.